Ntuuse nate n'essuula eyasatu mu ennya era eriko omutwe ogamba nti nva nnungi adduka ku bulyambwa. Nva nnungi adduka ku bulyambwa. Senga wa Nva nnungi yagenda okulaba nga bimusobedde eka ne mu kibira. Mwannyina kitaawe wa Nva nnungi yali amulagidde atwale muwala we gye balimuggyiramu olubuto, wabula ng'omuwala ali ku lumu nti okuluggyamu waakiri okufa. Senga yabukeereza nkokola n'agenda ewa Kasatiro n'abimufuuwa ng'omuwala bwe yali akombye ku erima. Kasatiro yamugamba nti omuwala azannya naye buzannyi, bw'atyo n'amulagira addeyo naye tabaako kyanyega omuwala. Kasatiro yasalawo okutuukirira abantu abaali basobola okumukkirizisa okuluggyamu. Nva nnungi olwategeera nti sengaawe yali akutiraga wa kitaawe nga naye asibamu byanguwa era sengaawe agenda okudda yasanga kiyumba munyale. Mukazi wattu yanoonyaako akoowodde nga Nva nnungi afuuse musugu w'ekanyanya. We yatandikira okunoonya nga Nva nnungi ali wala nnyo. Nva nnungi yasalawo kugenda ewa jjajjaawe eyabeeranga ku kyalo Nsanvu ekyali kyesudde akabanga okuva e Bulyambwa. Nva nnungi gye yalowooza nti tekyali kyangu muntu yenna kumuteebereza kuddukira eyo. Nga bwe yali asuubiza mwannyina bwali tebunnavaako ddiba nga Kasatiro atuuse era ng'awerekeddwako ennume z'agasajja agaakula ne gawola. Yasanga mwannyina ali maziga. Kasatiro yamubuuza ogwali gubadde, yamuddamu nti Nva nnungi yali amudduseeko. Kasatiro yali ayimiridde yatuula wansi nga bw'amugamba nti omwana nzise n'abitebya ntya nze, n'atunula ntya mu maaso ga mubisi okumugamba nti omuwala yali anziruseeko, ensi yonna egenda kunsekerera. Saamanya sandiwadde kati mulimu kubanga yanzaalidde bino byonna. Yagamba agasajja ge yali nago gaddeyo n'asigala ng'atudde anti buli nnyingo ya mubiri gwe yali eweddemu amaanyi. Yalowooza ekyokukola nga takiraba, bw'atyo yasalawo okuleka Nva nnungi kuba yali takyalina kye yali ayinza kumukola. Eby'okumufumbiza byali birumidde. Naye newankubadde byali bwe bityo yali tagenda kukkiriza kati kuyinaayina ng'amwonoonedde emikwano n'ekitiibwa kye. Nkuyege ne kati baasalawo okubula ku bantu be baali bayita mikwano gyabwe kuba obwesiga bwali tebukyaliwo. Kati yafuna wanaabirako n'akyusa n'engoye. Essaati yagiggyamu n'ayambala wovulo n'assaako akakuufiira ka ssaawa 10 ng'eyamulabyeko gye buvuddeko tasobola ate kumumanya kati. Olw'okutya nti waaliwo eyali alagirira abasirikale okukwata kati kyasalibwawo okukyusa ku ntegeka y'amakubo kubanga Nkuyege yali mupunta nga talina kkubo lyatamanyi, ate nga kati ekyokugenda ku kizinga yali akikuumye nga kyama okuggyako abantu batono be yali yeesiga ennyo be yabuulirako. Baatambula essaawa nga 4 okutuuka ku bulungi bwansi eyali yagenda okumutuusa ku mwalo. Wano Nkuyege we yakoma n'amutegeeza nga bwe yali agenda okusanga abantu eyo mu maaso abaali bagenda okumulagirira awaali amaato. Yamusiibula nga bw'amwagaliza olugendo olulungi era yamukakasa nga bwe baali bagenda okuddayo okulabaganako mu kabanga akatono ddala. Mikwano essula nayo n'etyo n'engimalako nate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.